Kawungezi tubakulisayo nnyo nyini ddala nga bwe kiri wano ku ABS TV. Tukyagenda maaso olunaku lwalina basuubiza nti mu house namu omwana muwala Jennifer Akelo eyakwimbya tatabulamu yogera munnange ekibuno ngontya. Nedda. Nze munne njagala onsunesuneko bye mwekola mu vidiyo binkole. Naye ngenza okulaba ngontya. Ontyako kinyirira nnyo. Osusse. Nekaza nnyo. Ebyaddala onyirira. COVID tabalabye. Munnange wa. Omanyi bye tuyitamu. Togeza katonda ajja kunyigira. Okay, nja kusaba weyanjulire kuba tulabye fa ABS TV. Babadde bakulindiridde balabe mama bulamu. Oliyo otya mama bulamu. Ndi bulungi mukama waffe yebazibwe. Mwenna abekumidde ku ABS. Amanya n'eddoboozi nze Jennifer Akelo. Jennifer Akelo. Tuli babisima, makeup, sala za mama. Bonna buyimba bo tuli babisima, makeup, sala z'abaana. Sala za mama. Timu bakowo. Oli mu timu ya bakowo. Luyimba lupya. Ke kayimba kapya koina. Oina videos meka. Mukaga. Oina videos mukaga. Esebo. Ngoli wamanya ndi akuteekamu ensimbi. Ndi mukyala mukozi. Ninayo ne promoter wange. Okay, oina management ekwasaganya ng'abayimbi abalala bwe tubalaba. Nekisinga kuva wange kisinge obunene. Okay. Gwe toyina nga bwe tulaba nti manager yateekamu ssente gwe weeteekamu ssente. Ateekamu naye kitonotono. Ba manager bakuyisa batya? Tebakuyisa waliwo omuwala eyakava wano yatondedde ennaku gy'asanga mu ba manager. Gy'asanga mu ba producer. Nangamba avona ebyana byacunya $. Gwe byana tebichunyiza $. Tebansobola. Tebansobola. Gendera kuli gwe omukazi omulungi bw'oti. Mbabuli ya kyenjagala bambi obuzibu bw'abayimbi bannaffe abato abajja baba balina bye baagala ne batabinyonyola ba manager. Otamunyonyola kyoyagala yakozesa advantage okukola ye kyayagala. Kayimba kyakasinga okunyumira mu nnyimba zo. Sala za mama. Sala za mama. Fiki soko tuwemu awo sala za mama dakika nga 3 ba dakika nga 5 tulabe sala za mama katambula katya. Omulabi waffe tuline mwana mwala Jennifer Akelo tatabulamu akuyimbidde obuyimba bungi sala za mama. Soka tulie ku sala za mama ko katambula katya. Nane ebintu byono Jennifer. Fiki tugere maso. Tuli babisima naye Aizonti. Naye Aizonti. Timbako Aizonti. Okay, akayimba ko nkawerezaako kalokase embosera essala za mama zatuuka. Ne nkawerezaako abaana nga oli mu makanga bakwanjula. Nawe nkakuwerezaako. Omubabiri babuze ku muyimbi waffe tugere maso. Wayase? Hello, wayase? Hello. Yes, baby girl. Abone ogambo tamko. Ndi wano n'omwana w'ebisima sala za mama zatuuka. Baby girl. Yes dear. Webale kulabika bulungi. Webale kusima mukwano. Webale nakunyimbira kayimba nze wanyimbira akayimba kakeya. Kakeya ke kasinga okunyuma naye gwe olina keya gwe. Kanyumira nze nalwadda. Anti mbera ku ABS buli okuva ku maaso okuva mande paka Sunday. Thanks Becky Nalwadda. Thank you. Omude Becky Nalwadda agambye sala akayimba kali kakeya kamukolera nnyo nyingi ddala. Nange kankolera era mwebale nnyo kubanga munkuumira ka maaso n'okuwomerwa byenkola. Kayimba kike tutongoza olunaku lwaleero. Tuli babisima. Tuli babisima. Yes. Oli mufumbo. Are you married? Are you married? Are you seeing anyone? Like, are you seeing anyone? Mulimu ebirabo. Toyina musajja. Fiki ono tayina musajja. Nina wane ngwanguli zange zenete. Fiki ono naye tayina musajja. Olina omusajja mufumbo. Nyiza okuba nasuwadda. Mulimu ebirabo nziruke. Okay. Twangwirwemu. Kala akayimba kanani yakawandiisa kapya ke tutongoza ne video ani yagikoze. Akayimba Aizonti ye muwandiisi wa audio then video Losa. Yeah. Mwami yakwata bulungi nnyo ekifaananyi. Nalabika olina ssente ze video zo nziraba nnungi. Kisa kya Mukama. Kiki kyosaba abalabi baffe aba ABS TV olunaku lwaleero? Abalabi ba ABS. Jennifer Akelo omuyimbi wammwe. Abasaba matu. Abasaba kumwagala. Abasaba mumwagale bambi. Nanga I love you. Kuba nawe obaagala. Yes. Kati abasajja abakwetaaze bakusanga oba olinga awulira akusiimye. Akufuna atya? Balindeko. Balindeko kyali mbeerera.
Fiki tuweka video kafako na koleyo ketutongoza ate tugende maso ne program fezona akawungezi avon simu gemanya ache Jennifer Akero gwendi naye mu studio nako lwalero tugende mukayimba kafike tutongoza bigambo bimbiri ate turabikenga tukomawo Jennifer Akero ke kayimba kapyake tutongoza agamba bo bali babisima bambi mwagala nyo music we mu mulabye mwana mwala mweto waze atasi mufumbo gwo musajje leyo ngo searchinga osobola okumweyuna no mukubirako likinga music we mwagale ku Facebook okusamanya gaki Jennifer Akero ate ku YouTube kwoli yesebo okay okusearch ku YouTube era Jennifer Akero so banange munonye ku Jennifer Akero anywhere mu munonye music we mu mulabye mulunje tugenda batu mu prayinga wano ngabuli jombanye bya ABS TV naye Jennifer nsanyuso kulaba onako lwalero yali kibakiriza kwata mwene kasita wali tunabye gundi kasane distance we kale tulabagana olunaku olundi amina ne yanziza nnyo ne yanze gokunkyazako ku TV ya fene nganzi ABS nsigala mbaga nti amanya ne doboz omuganda Jennifer Akero omuganda omudama wetolo kyokoyimba luganda kye kinewusiza by the way no limba lwa kabaka olupya nalo walikola video sinalukola video nakoze ne Simon Lock luyimba lulungi nnyo bambi nsaba abawagira music wa Uganda Jennifer Akero mbasaba mu mutima omulungi obanfukamire tofukamira bajja kwagala yagala abemikwano mbasaba kunjagala kubanga mbagala nnyo ndiwo kulamwe nga mwayagala mamange Sala Birungi nga kyali mulamu saba munjagale nange muwala we gwe yalekawo gwe muwala wa Sala Birungi okay ono muwala wa Sala Birungi tonkoze salodale kyatutukako wano twalina mutabani wa Sala Birungi nga asune nanga yali wa Sala Birungi yali wani mutabani wani waliwo yali Pedro Matovu navayo nga mutabani wa Sala Birungi soko nga asune namba gwe muwala weweka yazalo omwana omuzi kale katusubire ndiro nakwanya nsanya tabagano nakolungi sabwe bakyalirako music tugenda kusigala tumprayinga then abalabi baffewe bana likinga bajja kwagala kwa music omulungi kirungi okay bwetyo bwe tutambula 12 ku sawemu obudde bundiridde mpinga nina egule nembadde nina okubaswako eri omugagga Lwasa yeganye ebyogerebwa nti mukazi wa Lwasa yavuddeyo n'agamba nti bino bye mugenda mugamba nti mukazi wa Lwasa yaloga mwana muwala Dianah present omu ku TVM ye Lwasa avuddeyo n'abisamba kiki mfunirako katono nyamba mfunirako katono nyonyonyonyo kilipeyo nga Lwasa atutegeeza nti si mukazi we si yali behind ekintu kino kibagenze bamuteekako nti ye yaloga mwana muwala okuva ku TVM fiki mupeke dakiika 5 sabe omugaggo ye Lwasa yaloze Dianah Nabatanzi Lwasa banaye kambabuulire ekituufu mukyala wange ekyo tannakikolako si mulogo olusozi eriyo abasajja balindiridde omuwasa nga baweddemu amaanyi badde mbakubiriza nga temuggwa mu maanyi ababadde baagala omuwala oyo ate nammwe ababadde mikwano gwe nga nze temubaako kyemukyusa ebigambo by'abantu bingi